maloji wangu kasolo independent ate minister kati wabwe yalaga wakati ono yagenda okujja unga wakadi yawo instead anti independent bakola na yenda gano kati ekitegeeza yo pate siye ruza gwe individual gwe ruza so omuntu asala wakiri abiri independent okusimba mugongo kuna batasa tekubataasa nkugambe nti ye president yagamba alowooza nti okusimba mugongo nze mbagamba ekintu kimu mwogere ekigambo eki nti agudde mu kamyufu taddamu kwesimba mu kintu kirala mu kibiina kirala mulaba abamu n'abatali bamu era ono olunajja naga nti banzibye era ajja kubeerawo confusion. The issue is parliament ey'okukiikirira abantu yaggwawo. Eno parliament ya umusajja abala bubazi nti mpaka parliament yafuna $3.5 buli mwezi bwe bagatekeezezo obukiiko naki njagala ombuulire business ekola $3.5 buli mwezi amagoba net profit ya sente mmeka nga sit talking allowance is sitting allowance bring your kabina your battle and seat and get paid. Why do you think nti buli family yagala mpaka mu parliament? Why? Kadaga in the process of making parliament nearer to the people nobo mwine nobutale bubuliza nachi ebyali wadde the roles of local government ekitegeeza parliament kati ekola buli kintu kyonna esolo gana deal anti kati buli omu akola deal omusubuza inokuba ne mukazi we mu parliament basajja bala bayinokuba ne muganda mu parliament Jovala lwako jayagala mukazi we mu parliament bali tuuka ku oditinga ekotesa nga mukazi we jali n'aka center ya katambuza baba banyu. Study the body politique. Tamali abantu bagenda mu parliament reality zinkubulira n'abantu nabo bategedde pay affront tusasulire wo tusasule era mbabulira nti within 5 years you will get political assassinations. In India a quarter of the candidates is assassinated. Kwa badduka kugenda kuona bwavu battinga n'emisango egiri mu buyindi mu kulonda egivaamu miyitirivu bajja kwetta bano by election yeddewo. Once you commercialize politics kikyasobola okudda emabega tekikyasobola. Are we safe? Anti okujjako ng'osomesezza abantu who should go to parliament. Kakati tujja tufuna conflict tiye president yaganti abali obedient mu kibiina mu bandit loba bebaka singa tuyita clear terms nti parliament is for eloquent people, parliament is for people who understand things ngabiri mugamba GDP njagala mbabule mu babaka ba parliament mu nsi yonna bakugamba every member of parliament must contribute to a budgetary speech. Ate goli ogerera kuki wano bajogera fiscal policy nkubuuza nti gwe olyogera ddi. Many people have never made their amazing speeches mujeyo hansa dibo boogera ddi ku madaala. Are people interested? Ati kyegamba nti okubikyusa kye tulina okukola. Nze nabagambe ewaffe nti mwenna abeesimbyewo mu kyotera tukuŋŋanira amasomero ga secondary school baleete topic mugyogereremu olabe nolwatema. Mubayite bana office baliko yakyobulira nti kyenkugamba nti for you ate ekibi kye mukola nti once the president makes a statement temusobola muwakanya nedda Museveni tomuwakanya. You write a paper omugee nti causes akamyufu teziyiza kuvaawo omuntu takkiriza nti bamuwangudde oli weesimbyewo. Nze kyagenda bali abasajja abo bemulaba mu byalo bagezi batuma ebibinja nga bina kuluno okawangula kuluno babanga okomyewo kuluno bakulimba bo bamanyi nti bajja kubeera ayido semakula tajja muteeka kakiiko ke yana abayido nga bajja e Kampala bakukima bananga akaluwe kabadde katuuse wano nze mbakuba na nyumba njitunda akalu kabadde keetaaga kali musenyiga mutono nnyo akalu kabadde keetaaga emiliyoni nga 2 kyetukoze bubi kabakupa olubayita mu mukazi ayagala okubeera mu bitiibwa nga ne manerenda bamunyina agenda okutwala ennyumba yo bafere obufere buli mu byalo eyo
You study the politics of this country, where we have gone. Commercialization, because parliament singoge na mu dictionary bajja kunobuza nti what is parliament, legislative assembly, it is amateeka naye nereta ne byomwo wino omukazi yakubye baawe. They have made it popular. Parliament has been made near to the people, but as it is ategira ko n'obuzibu bwayo. Tamale, ideal MP alibadafana natya. Twalonzo wabigirize chi, twalonzo wa myaka emeka kubanga I think those bino. Tulonda ba councillors ife mu kibuga. Bano bagamba erevo. Erevo nga bagala omuntu ali knowledgeable. Mwe Katonda yayamba abantu. Obwango yali Mr. Justice nga siroya. Independent gundi. Aba basajja baite balina diguli bakolanga nnyo. Zinembuka za magombola bamayigazi bakayanira. Nti kardinali akayanira ekerezia zize ne aba baganda balina diguli abakolanga ebintu ebyo egundi na mirembe amatafali agazimba na mirembe bagajja mityana ku mutwe kati waliwo ekintu kyokola ne kitambula ababbi baliwo kati osobola kola ekintu ekifaanana egundi na mirembe obalubaga today tosobola mubisi bwaliwo so kakati okukola kasita baba gamba Kenya boogera n'oluswayiri lwabwe kuba nekisinga parliament eyo gyolaba eringa kugenda mu ssomero pya kasooka n'okuwanika omukono ennaku 3 mu wiiki ne gugwako tojja kuwanika kubanga ogenda okulapa abaana abagezi okakka n'omutwe ogukweke nkubuuliza olaba abasajja bafuwaawo ne boogera ono akutama bukutamibwa abanga ayimiriramu bamulengere ku TV bwakutamamu sipiika n'amala amulonda mayembe nangazi you study when you teach systems analysis. I can study the system. Why has the army performed? Abantu abatali mwenala abava mu majega yu NRF agali gatta abantu, why they did not perform the way they were performing? It was the ideological disorientation. Bali balungi era bwe bazze eno bakoze bulungi president yabagamba ekyokubiri mu majete mulimu regional balancing. Mu politics government ebamira buli omwe ayagala yerabemu atweza kuleta regional balance mu maje toleta mu regional balance. Yes, nafa walo gafa batuwe nafa benchi batwa. Yes, toyinza bile tabate jeno taba tribal jena ina kubeera na muntu tugudde mwambuso omulwanyi yani oyo ye jeno, the person who saves him from danger. Jeno cannot afford to be tribal. Okujja konga nabo bali nabo bali gundi kyovola banti night gagos babadde tebanazeta mu maje Bungereze badde egenda mu Himalayas nejeyo aguka baina battalion y'abaguka baguka balaba ekironga kapa gwibadde omulimo gwabo mujeri abungereza era omulangira w'Obungereza yavuma omuguka nemuga mwetonderizo an officer like you guka regiment eri maje ga Bungereza okumala very long time balaba ekiro Katonda yabawa amaaso nga kapa balaba ekiro abaguka. That's a special wound. Neera babaleta mu maje ga Bungereza nga sibaayo. So wanotamale chomale ngodi anti obiyigirize emyaka tokulabirako ngabo waligeti tuberina abantu ngaba myaka emeka obiyigirize kwenkana ki enako zino keze gundi bamubuza Clinton bamubuza nti Makeri gogenda okuvuganya naye wa myaka 75 omugenzi nabaga nti awo yenga wana mu 5 nabaga nti our problem is not the age difference. What type of ideas each has on to develop America? Kuba America dola ya yeriko pyramid si yo mu America, pyramid ya ba Misiri. Lwaki pyramid bagiteekako president wa America ayongerako omwaliro. Yes, idea si joina America must remain a superpower. America must remain from wanga agafe national object babiteka mu constitution national object ani abimanyi mpita babimanyi kakala nicho kyogede ndi mu America mwayongera ko mu Uganda twagala kutandika buto eno damu yesiba ya museveni tujikuoche anti kakati kyemugamba nti bakola damu yejinja nga life span yayo ya myaka 5
bagikola mu 5 mwena ekitegeeza either there was no demand kubanga webuuze obanga abantu nga tebabalaba TV ku mupiira Premier League World Cup TV abamaje bajazitwala kakati power yali yaki kyekikulu nti abakulembeze bonna abaaliwo power was not the issue ngabola bono Katikkiro Nsibirwa yayina akagundi akakali akuumeme yagende Bungereza Queen namubuuza nti Buganda yeetaaga ki tiyetaaga mazzi na masanyalazi nibagala bembweno nogende wa Queen notamusaba benzi baba aina akaina akakundi Nsibirwa ogundi abaganda bamugamba nti gwe tukwate ettaka lyaffe tuliwe bazimbewo university y'eggwanga lyonna oyinza toka kasanti baganda be banasingangamu obungi balowooza baganda tukwate ettaka lyaffe those were struggleists Bansibirwa be bayina holo Mikairi kintu ayina ki Benji oruka yayina oluguudo mu Kampala olusingo bwa Mikairi kintu ayina ki tayina kyekola atiba akolanga ki batwala Mikairi kintu mu kuteesa ebungereza mu constitution ye yakolanga yali tamanyira Bungereza nga alikwata bukuswabulira bulizi ye yakolanga kintu kimu buli kaseera federal abazungu ne babuuza nti muzeeyi agamba kiti baagala nnyo federal bamugambe entebe bamugamba nti oy byolese biriwa munabimanya naye gundi Matayo Mugwanya yali akitingi Katikkiro nga Beni ali bweru yagenda okubaniriza entebe bye baleese bamukubirawo engolo ebyabaganda bekiri muto ebyabaganda you must be a struggleist kyobola baffe tukuya risk takers kakati ebode wane ebintu yammwe byonna nti nabagamba wano ebyemyaka si byebikola wabula ideas bazirina abana Uganda anti oyinza kati mu Europe ideas abana Uganda bagenda ne bagamba nti emyaka jena nabadde nsoma kataba kange ne bagamba Kenyatta became Prime Minister of Kenya in 1963 at the age of 77 mzee Jomo nebuli omwakiriza nti Jomo yazimbira Kenya Foundation Kenya tale Kenya Gondi Reagan yafuga America ku myaka 75 naye yali kazimbidde America ejeri amanyi baje Vietnam ne baje kubawa modern weapons zizo naza Reagan at 75 Deng yazimba China eno jemula was 85 yazimba zero plans Deng wabadde yo kuranchi mu Europe Italy ne gwera woddala bayisani Professor Napoleano wa miaka 9 yaziza we economy naddayo Malaysia bakomezao we miaka 9 yes ekitegeeza the problem is not age when the younger people abatayina ideas so chimyaka kubanze ne bagamba nti okuyita omuvubuka is a process inali mu yeje ne myaka 23 I was young kati ndime gundi yavumanga wali omuvubuka kaba muyitanga sekizivu yavumanga ka omugenzi kawere nti obukadde busiru tamanya kya mukaddiya kati sekizivu muto is a process kwate kyeganika kasatofa era buli lwalaba omuntu kakati fe abaganda mu politics faani ababuliddwa nsonga leta sasa omutuli abantu bananga mwena muli bawagezi ba federal ekitegeeza federal will be teja kuba factor nti mwena muyina university degrees nti muli ba graduates bagaba omulimu nti naye kakati bonna bayina nti katudde kubonero bwe bafuna okwena degree to factor anti yes mwena muzina kati it shifts something else so gundi nabagamba nti bana bwe muwaga nti constitution tesobola kubeera amended a constitution is amendable kasaki banga kikoziddwa amasama amakongunda nembaga nti bana abo opposition abaga nti emyaka 75 tegijjibwawo balinga sheka alemedde mulyango gw'omuzikiti nti tajja kufuna ajja kuyingira nga tafunye wuzu abaana onya birala a parliamentarian must know how a constitution is amended according to provisions. Wanakweleza message na ganti gata kone kumgen Samson Tseka. He was prime minister at 73 and Prokol was a minister at 27. See how soundtrack agenti Prokol
yali minister 27 oli yali prime minister 73 agatta ko bugasi ko ali abantu badoyogera naye tiziri agamba ndi Kiseka yali musiru tiri anti nabagamba nti president Museveni yajja wana mu 5 naye yawanika abantu kalaberuzira bakasimu bula basendo owana kaga Seka government see who has a sound track record and ko protocol no le wensa mwesa to adina sound track record ono bamu kwa samalundiro ga gundi ge masaka na gativaka bamu eso yakola yoje owana kyabuza owabiri mu musango waluza amulavono one gubatwala mu National Security Fund yazanyanga kalata obi wange nali nyenye nyina agenda kuzanya kalata mu America chandi jamwa mbagamba nti Kawunda omuvuka yali asobola okukiriza nti bamukubya akalulu Nyerere Kambalage because leaders in political science leaders become pragmatic in old age nti muyibalwa muyo mukambwe omukazi bamuyita Masakarua muyi yali ayogera n'atambula n'avaawo ate nga bakimanyi muyachawanya abakazi naye yamutulira butunuzi bwati ng'olwakuze nga muyakoze eki Museveni yakuba abasajja amasasi nagate balya mmere yange ku kalabba ne kaddawo era nzo kusanga ye president akyasayiniza bawanika abantu kalabba abangi tebajja kulya mmere kati awanika kati wewe yonga awanisa omulala akuze yakoma mchenda mweza tayinza kuwanika ne mu byalo omusoto omukadde nalongo w'okuluzi wama nalongo kanchima amazi tegukyabojja nga kudda mu nkoma wansi naye omuvubuka papa Lolirizi yajja muvubuka mwana mwemeka na wamba government yaggala ensalo nanonya ba former president bonna pa embassy nizigala unagenda ma ne general yagenda okuvaako nga statesman yetonda tibane mbega musonyiwe ono kampolo yatasankala muninga ba myaka emeka neka kati yete yekukumye bwe kukumi akuze chobola dine dwali lya wano zemba gamba ti dwali lero lili Yosefu naye government ina credibility problem tibulijera gayo nabajigoba amuru mishinde kubanga actually boyogede ku dwali njagala kwesimu abantu basinga nnyo okwogera ku I think say okusinga edwali kirigende anti kati omukazi oliche yabakola mutomi kitegeera omuyitale yagamba mwanga lya mwitiri stable mpuliro no Bobi Wine mpulirani kenda kanu kanje kote na government buli alijali nsasula endagano gikola na bantu endagano gikola na government mumulawoza nti aba bantu sente bazijjawa investor ina ba mirundi be abamubalira Katonda tamugamba ngo ko mu Bible ntigenda okole egundi ayine walala kubanga bano kibanyiga wali omuntu yakubira simu nange naina idea yokole specialized hospital na nze kinuma do you want the hospital or government nze kinuma be bana bano be ba president byatwala okusobe by'emitima na kyabatogerwako kuba bakitegeera nti bwe boogera ekyo kukyembaga nti credibility Tamale where these boys tubakole mu omulimu webali njabba kulaga kuba no baga nti boyogera abana nti webali atika gama jabba twala I need these boys achievement y'abana 40 kubange 10 lyo bali bira wano buli mwana yalina kusasula emitwalo 5 eja dollar 10 lyo lyabulira no teri agenda abana ne bagwa 5 eja dollar nga school fees kosi ya president initiative ne basasula ko ameka anaka akomawo ngategagenze 10 bali bira wano era kyo bola bati anti president ababuza mwagenda bameka abo tebayinza bakiriza kugendayo bayinza nokubwatula essasa okujja konza atatya kufa tubanonye Tamale kakati ekikulu siddwaliro risk omukazi yalabamu ne next time tugenda kulya nti ebyapa bibiri confident nabagamba botegerera government ya president Museveni twayingira mu bank ne million each nebasalako nebajjako 30% conversion tax nebasalako 0 ani yayombesa Museveni currency reform ani amuyombesa confidence high ratings abantu bamina mu obwesige nebaleta nako ya stop over wajirabako nga yingi nindala ne bode ndala abantu bazisula ne badduka nga bamanyite wali motoka yeje bakujjeko te wali agenda jivuga
newe kati okireta kati sente ozikyusa kati tebakuba abantu tebekalakaza loss of confidentiality gundi credibility government egenze ekoze ebintu bingi nnyo abafere ba mafia bakoze ebintu bingi nnyo nti buli singa abana bo baga tutunde ennyumba ekambala tugende mu kyalo no bateeka mu muzigo toddamu na kutunda kajiiko kubanga bategeera nti obakola ki do you think it educated people balwanyisa eddwaliro nga how much money do you spend nga mugende e India era bano bayinza okubanga bagaana ti abaana bano bana baganti bali wante bajja genda India kibula nze nyinyi mu Uganda yala nisinja jirinya tamalo je jirinya asiye kujirinya jirinya tamalo sija jirinya ba Uganda build Uganda omuntu wabayi ne koti nganjulifu ngempale enjulifu ngenga terimu emisumali egikomerera ennyumba anda we yate bannamu tamalo omuntu kwanga tekisoboka ate ekyokubiri mugenda mu East African Federation lwaki temu investing mu existing airlines to East African Airways kibone bide byokunsalute muli eyammwe temwina gye mulaga you are still interested in your kakunis tutuiza gere mu investing mu nyinyi tulina ngati mbadde nkuganti bano nabagamba nti nze sobola kulwana nti constitution tebera amended they can be amended nebakikyusa era nabo bagezi tebagamba nti provision emyaka 75 tekyusibwa bali ku procedure bagakyusibwa ki bali ku procedure togamba nti bali amunyo mulwanagana nti bakuteeka muddi nga zitokose obanga tezinnaba ekitegeeza muli omunyo your difference eriki gujja muddi ekitegeeza procedure emyaka gikyusibwa in fact court ne malerangirira nti emyaka gikyusibwa abaka ba parliament be bali sente endala yanti bakiddamu kubanga court iza gamba actually n'abalupa ndi bano bajja we emyaka isajibwa because that's not in trade mwana wange tomenyanga kufuru ononyanga ekisumuluzo olujirugulwa wabadde mutuufu okugula oluji message yabadde ki wamenye kakati ate today kakati abena ali mu bamaze okumuteekawo kakati chief justice takire kyakola tuize kutabana kyakola atana akola ki anti nkubulidde bayise ekigamba nti mubiddemu emboka evuge they have been overtaken by Chankwanzi meeting. This was the biggest achievement. Lwaki tebawa directive lwaki mu opposition bamwe wali agenda mu court to seek an injunction tuwulira bano let court first pronounce itself on this matter before the retreat. They should have done that. Yes, kati omwana yabadde agenda mu busisa ino olubuto when did you whatever way court eliweti court we ruling anti kyali kituufu nti bati dono bwe ruling anti mubiddemu bagakuba kati ekyo mukireke you have ruling anti babiddemu procedure bagakuba abantu mpoze babisomera tololo ne bayingira Kenya kuboda omwana gobadde otwala mu busisa bwafuna olubuto ewa faza toddayo wa bwana mukulu kubajja kuga nti wajja wano nimberimbe toddayo tulabikanayo esimu jjanako achievement yawa 2 president ya provoking abantu abalowooza nti bajja muvuganya let you go now sigenda kunguze nsigaddewo. He is provoking people to live internally to live. Yes, very early abategererewo naye nabamagezi gabwe tebayinza genda bamumanyi abakuba n'abateeka wali bubajja kutirika nolaba mawo mbwakomye mwegamba buulire abo mawo tasobola kufuna bulungu 200 muki mukalulu akawa kano nga yesimbyewo anti abantu bagamba nti bamawo bazanye ekifiirizi bazze kukuba Bobi Wine ne bagamba nti mugundu gwabavubuka bamwateekamu enkola nti gavumenti yebawa ssente kati kabatwale munnaabwe nabagamba nti omusajja bamuyita Joseph Eswada Philippines bwe bamuzanyisa abantu Eswada yali mukubi wa 3 nga gambola navuga nyo bwa president nabaga nti baseya kansuka mukatuka ina kasero eky'emisana mu kiryawa bakungana nga ne bagenda ne bafumba omukyere ne balya okutusa budget ya State House ro yayitira ne bamuyimpikinga ne bamuteeka kaloyo omukazi aloyo bamuyita aloyo ate aloyo ne yali mukomera very beautiful woman aloyo
so nabado basiya bajja kutuka government chokola lugudo ngalo mubesanya Haiti waliwo omusajja nga strip dancer bana bazinanga beyambudde bamuwa president nanda ku balcony makolere mukali nti kakole baba empale wali esatu wali underwear wali nali okazi na nazi na nazi so wazemba gamba nti approach je mukozesa ku Bobi Wine timfu tavumwa buvumwa I never to fire. Obunafu obonna akumwagira bawa appreciate mwe mwakola ensobi nemba gamba nti president ono n'abakolya project season n'aleeta NADS ne mujibba n'aleeta Bigirimana n'abakolera kakati Bigirimana nnaku zinaali bweru ekintu kye World Bank ne IMF bajjani bakistadinga bagala ki marketing amawanga malala wano nacho wala kingi abana ne bamuleta abana buli kintu none kakati project ya mwajirwanyisa youth livelihood mwajirwanyisa nembaga nti yes World Bank yajitutte kubanga mutumbulanga ka ideas nabaga nti idea yoweri recently bayave Kenya bajja studying echi gundi yawan industrial parks as you remain at the Rwandese border millions of Kenyans are starving to death. Kenya babela mmere bali ku Rwanda balinga bebasibirawo ne natti Rwanda ninzi nabuuza chichi made in Rwanda chiriwa muje mushinda nze manyenze ngomunyiwame manyi primacy ate kichupa kinene bwe kitifete tukisobola fetu amanyira kachupa katon Rwanda ebafukamiza echaye kivayo kiriwa kubanze mbera awo abanyarwanda basi wezitikira abale dipepa bangama mbufetu soko kulonda mu abakazi koze tebamanyi nti ku metro mbwembera awo nyangu wamango kuti kuba metro eri mu kifo kibinyo nti ejamu wonna olemerawo onaka kwata jamu otegera kumpi ntambuza wona ebigere osobola okutuuka mu program neshi sheje bichibye tujjayo tono wanakugambye regional balancing in the military sounds nice when there is no war but it becomes very unattractive when there is risk of dying nemu byokulya bacha agala kakati oyagala okola regional balance